mpulira bayise ebirango minokera tinaba zammwe baveza message zezitegeera naye ng'ate njagala kugenda Grow Factory ekola ki ekola walagi ne wayini kati ngenda ku ofiisi emu ey'ekitundu ntere ku byenkola ntandika okubifulumya baatulera mu kompyuta ne baŋŋamba nti olwanji obukadde 22 ekiseera ekyo myaka 2 emabega ne bagamba nti okukola kweno bizinensi gy'oleese egenda okukola bino sooka osasule ssente zino ezikubanja ne bagamba nange ssente zo zijja zitya mba nkyali awo mu nnaku ezo neera nefuna message endala ng'emmanja obukadde 2,700 endala ng'ebanja 240 nga binsobedde navaawo tebannyambye kusobola kubeera compliant nsasule omusolo gwa kampani yange eri gye nziguddewo eyawalaki nefuna ofiisi endala neera bali bakoze omwoleso mu lubiri eyo neŋŋenda waliwo station namba yakukono bakamissionazi abaliko aliko abakulu ne bagamba ensonga y'emu obaŋŋamba nti zino message ezimu z'ofuna ku tinamba zino ezijja zino ate za pharmacy zina kisaasi tezirina kuba zizoni ate nga zijja kwange ku akawunti yange nebinsobera namaliriza sifunye buyambi ku branch gye nagendako factory yali ekyaliwo nga kyagezako nkola ntya abapoliisi abeekawempe bakola okujjukudde nebakwata emoka yange ne pikipiki ezitambuza ebintu ne babiwamba emoka ne bagita nebasoza pikipiki n'ebintu baamaliriza ebintu byange babitutte pikipiki ne bagita iti yannyamba bwe nagenda ku ofiisi eyo yannyamba kuba nti ntereza nina okutereza kampani ngisigale ng'ekyakola paka n'olwayo kampani yaggalawo nenzira mu kyalo nga nze ssentebe w'abasuubuzi ku kibuga Mukono. Olwaleero tubadde n'olukiiko n'aba URA nga lwayitiddwa omubaka Olwo Nambooze nga tuli wamu naye ng'olukiiko lw'abasuubuzi. Ebizibu bingi ebituuse ku basuubuzi nga bikwata ku musolo tuzze tubikuŋŋaanya nga tubifuna okuva mu basuubuzi ab'enjawulo okutuusa lwe twatuuka ku lunaku luno kuba nti batuusa ebizibu byabwe era ffe ng'abakulembeze olw'okuba ntubadde tubifuna tetututte budde bungi ne tuwa omukisa abasuubuzi buli omu atuuse ekirinyiga era ekyo kibaddewo URA ng'ekuliddwamu komishona waabwe ewulidde ebizibu byaffe ewulidde ebizibu by'abasuubuzi era etusuubizza okukolagana nayo okulaba nga ebizibu ebisumbuwa abasuubuzi emisolo gye babinikiddwa nga tebalina gisasula abalina tiini namba nga tezikyakola nga manya nga tebakyakola bizinensi naye ng'ate babagerekera omusolo babakkiriza bagende bazidiactivating ate basasule omutuufu ogulina okusasula era batusuubizza okwongera okukolagana naffe okusobola okutereeza ensasula y'omusolo eri abasuubuzi balandlords n'abalala abali sectors endala ng'abasomesa n'abakulembeze ku mitendera mpozi tukanyiza nabo tugenda kuba n'enkolagana tugenda kuba ne MOU wakati waffe nabo okusobola okuba nti twanguyiza abantu okutegeera kino ekyokusasula omusolo ani alina okugusasula agusasula ddi ani atalina okugusasula mpozi n'ensonga endala tukanyiza ne URA nti tugenda kutandika okuba nga ekuwa emisomo ku level ku magombolola tuve ku level ey'okubeera nti bajja mu kitundu kimu nga wano mu municipality ku Colin Hotel ne baba nga wetutadde omusomo abasuubuzi baffe abali ewantoni n'ebitundu ebirala Nakabago Nasuuti Nyenje Kyetume n'ewalala twagala tusembere tugatte tawuni 3 abasuubuzi bajje basomesebwe bamanye kiki kye balina okukola n'engeri gye balina okusasulamu omusolo koze ensonga endala y'emisolo gyaffe egya council egitugibwako nga tusasula rental tax oba ground rent ate ne license ensolooza nayo olumu tebadde nnungi omukyalo omu atutemuka ab'amaziga ng'ayogera engeri gye baamuyisaamu nga bazze okumusasula licensi ne bamuggalawo yalina olubuto n'afeintinga n'agweri mukyala we Nasuuti ebyo byonna byogeddwako olwekyo twagala enkolagana ennungi wakati waffe abasuubuzi n'abasolooza omusolo tusobole okulaba nga tutambuza bulungi bizinesi zaffe ate nga ne gavumenti etambuza emirimu gyayo so
mpozi twogedde ne ku kizibu eky'enguudo embi ze tulina mu kibuga kyaffe Mukono mu ggwanga muno kye kitundu ekimu ku bisinga okusasula omusolo omunene kubanga Mukono Wakiso Kampala ku bajeti y'eggwanga ebitundu ebyo ebibuga ebyo bikontributinga ebitundu 75 ku bajeti y'eggwanga naye ekibuga kyaffe kye kisinga okuba n'enguudo embi ng'ogyeko owa meyini Lubaaka lwoloosaako naye enguudo ezisigadde ebbali w'ekibuga mbi ddala n'olwekyo gavumenti n'abakulembeze abali mu central gavumenti bakolere wamu tetugenda babanja okutuusa nga URA amannya Ssemakula Rosias nga ndi mutuuze mu kibuga Mukono. URA ngitunuulidde era ensonga ezo nzitunuulidde n'obukkakkamu ate n'obwegendereza okulabira ddala nti ddala URA eyambye etya omuntu wa bulijjo mu mbeera ey'omusolo kuwa omusolo nga asasula mu ggwanga omusolo ate nga naye waali. Ekiseera kya COVID kyanyiga abantu bangi, abantu beewola amabanja ge beewola okulaba nti baali bo basazeewo okukola enkulaakulana mu bitundu byabwe eby'enjawulo. Oli bw'aba yasobola n'azimba ennyumba ey'emizigo oba hositeri ng'abaana baali babeerawo era basoma. Ekiseera we kyatuuka COVID we yatuukira, bizinesi gye yali akola okugyamu ssente ezo ezaazimba n'egwa, bizinesi nnyingi ezaagwa. Kati bizinesi bwe yagwa, burento buno bwe yazimba oba kahositero ke yazimba kyekintu banka kyebadde yeesigamako nti asasula ssente za banka zimalayo. Naye URA olwaleero eggamba nti bw'obeera organization okwatako 50% n'ogikozesa emisoso 50% naye erina okutemako. Naye ng'ate nze neewola nga organization oba ng'omuntu owa bulijjo okulaba nti sente ze neewoze eri nemereddwa okulaba nti nzijja mu bizinesi yange ssente nsasule banka entwala. Kati banka weba entwala neŋŋamba buno obuzigo bwe nazimba, emizigo gye nazimba oba hositeri gye nazimba, ssente zonna saagala zirabako kazigende mu banka nsasule looni ekole ki eggweyo. Kaakati ebintu bitabuse nti hositero oba rentals revenue ezaagalako ssente, kati bwena ezijjako ssente ne banka nja kuba sikyasobola gikola ki kugisasula. Ebintu byange olwo bigenze oba nkole ntya kati ndi masaŋŋanzira revenue. Mbadde nsaba nga nkuba omulanga eri abakulu abatunula mu nsonga ezo baba basobola batunulire abantu abali mu kiti ekyo bayambibweko bakiweeko omusolo ogwo basobole okumalayo amabanja ga banka tulabe ng'ate tutambula nga tugenda mu maaso. Era mu kibuga mwonna nga mulimu okweraliikirira olw'okuba kumpi buli muntu yenna alina tiini namba mu kibuga Mukono. Bamusindikira akameseji nga bamubanja ssente ku bizinesi ezimu eziriwo ne ku bizinesi endala ezaagwa ne ku bantu abalala abatabangako na ku bizinesi wadde naye just because bagenda beewandiisa ne bafuna tiini namba. Abamu bafuna tiini namba kufuna driving permit, abalala bafuna tiini namba nga bagula emmotoka ez'okutambuliramu, abalala bafuna tiini namba nga bagula ettaka. Various reasons. Abalala bafuna tiini namba kubanga basanga aba URA ne babagamba kirungi okwefunira tiini namba. Kati abantu abo bwe wayise ebbanga yo URA yazukka buzuubuzi buli omu ne bagenda nga mu kibuga muno waliwo omusuubuzi omu kumpi Kataba Musuule n'eddalu bamuweereza nti bamubanja obuwumbi 13, omulala ne bamugamba bamubanja obuwumbi 9, waliwo gwe bateekako nti bamubanja obuwumbi 3. Naye n'abantu abakulu mu maka abali retired ne babaweerezera nti bababanja $18,259 arbitrarily. Kati abantu kwe kutuuka ewange nga beekubira weewaawo ne ku bintu ebirala bye beemulugunyaako ng'omusolo ku mayumba nga bapangisa nga bagulinyisizza nnyo ng'abantu tebamanyi ogubala otya
naye ng'ate okwo kwogase n'emisolo gya Mukono Municipal Council n'okusingira ddala omusolo gwe bayita occupational permit, omusolo gw'okuyingira enju. Kakati bulijjo kibadde enkola yaffe oteekangawo omusomo n'ebitongole bino buli mwaka ne tulowooza nti omwaka guno nakyo katukikole tukwatagana n'abantu abo aba revenue ne mbayita n'aba Mukono municipality bajje bannyonnyola abantu. Era tugenda kuba n'emisomo gino guno gwe gusoose, wiiki ejja tujja kuba n'omulala mu Riders, ate mu December tugenda kubeera n'omulala nga naye gwo gwa downtown gugenda kubeera eri ku Babutale ne ku basuubuzi baffe abali mu mirimu egya wansi. Okwo tugenda kubeera n'aba URPS abo abagamba mbu buli muntu yenna n'alina obudaala mu katale aguwandiise nga kampuni. Kakati ebintu ebyo babireeta ng'ebyokusaaga mbu wandiisa omudaala gwo nga kampuni, wandiisa ekirombe ekyo nga kampuni, ate olumala nga babaweereza bills, nga babaweereza demands ez'essente nnyingi. Ekirala Parliament yakola etteeka section namba 4 ng'ejjawo okuwa abasuubuzi ebibonerezo nti omusuubuzi yenna bw'aba tasasudde musolo mu budde bwe yeevaamu n'aguleeta ate tebamuweesa ngassi. Ne kati eno URA ebadde ekyagiweesa nga njagala abasuubuzi bano mbakuŋŋaanye n'ekyo nkibagambe okuyita omusomo guno ate era gukyagenda maaso ne mu bitundu ebirala nga ye twagala abasuubuzi obatikkula omugugu abo be babadde bateekako omusolo omunene. Kati nga wali oyo omuyambi wange gwe babadde basaba obukadde 18 bavamu balira kati ne bamugamba asasuleyo emitwalo 32 era tebamuviiriddeko awo. Naye at least olaba bwe baba babale bakusaba obukadde 18 bwe mugenda ne mwebala ne mutuuka ku emitwalo 32 era wabeerawo obuweerero. Nze ng'omubaka ndaba mba nkoze bulungi naye n'egya 32 nkyamugaanya ogisasula kubanga bagiwandiiseeko nti ate penalite lwakuba nti teyajja kweripootinga nti nze banange bizinensi yagwa sikyaliyo. Kakati ate ng'ekyo kikontana n'etteeka lye twakayisa mu Palamenti erijjawo ebibonerezo. Bo baŋŋambye bano bwe ebibonerezo tubijjako abo abalina kye basasuddeyo. Kakati ono tetulaba bwe tumuggyako kibonerezo naye era n'ekyo nakyo kikyagenda nakyo mu maaso nti abantu wali ku revenue gye babagamba abantu batyayo, abantu bangi tebamanyi nti bw'oba weewandiisa n'ofuna tiini namba bw'oba tolina mulimu nti ogenda mu revenue n'obabuulira nti naye nno nina tiini namba naye nno nze sikola. Owulidde ye bannange luli nalina tiini namba nga nkola egindi naye omulimu bangoba sikyakola, oba luli nali musomesa naye kakati nawummuzibwa. Kakati ebyo binyigiriza nnyo abasomesa mu private schools. Omuntu yafuna tiini namba ng'alina essomero gy'asomesa, kati ku mulimu eyo bwe bamuyimiriza ate ye ne basigala nga bakyamusaba ssente buli mwezi nga basuubira kinaawuna omusaala. Abasuubuzi njagala bayige okumanya nti Uganda ggwanga lyabwe balekeraawo okwetya. Kyendabye ekikulu bano aba revenue banyigiriza abantu lwakuba abantu baffe beetya. Bannayuganda bagaanye okutegeera nti baiva ekitiibwa be bannannyini nsi. Buli muntu yenna amusanga awo n'amucunya ye yeewaayo mangu. Olaba omuntu abamu kubantuukirira nga bamusabye akawumbi nga gamba munaye namboze nyamba omperekere mbawe obukadde 5 naye nga neeza 5 nazo tateekeddwa kolaki kuziwa. Waliwo abantuukira bangamba ffe batusabye miliyoni 4 tusaba otuwolereze batuweeyo 2 naye tugenza okubala nga basajja batu tebalina wadde ekikumi ekibabanjibwa. Kati ekivaamu bakyala kimpadde babakwata amateeka ne babalyako sente. Nti nno URA efuna abantu abalinaanya abasuubuzi. Kati nga bw'olaba banka bwe zirina agent banking ne URF ne agent abali okumpi n'abantu. Omuntu omugamba mbu genda e Kampala ofiringe objection form mazima wano wala nnyo. Bw'okigamba ow'Emukono osobola okulowooza kumpi naye ate ow'Ekalamoja olidde naye wadde n'ow'Emukono mugamba nti linnya emmotoka genda e Nakawa onoonye woofiisi okole ojjuze objection form kubanga kati omusolo gukuweereddwa munene, oba genda e Kampala weripootinge wadde olina tiini namba tokyakola. Omuntu akaluubirirwa wadde ku ofiisi za URA wali abantu batyayo ate era ne we batuukayo waliyo abantu abatabawa kitiibwa
nesinga bateeka beejenti eno mu bantu kati abantu abo nga basobola okubatukira kati nga kino Mukono Traders Association ekibiina ekigatta abasuubuzi foomu zonna ezeetaaga okujjuzibwa mu ebyo ebyokweripotinga mu ebyo ebya fayiringi nebikolebwa wano mu kibiina kyabwe nga basuubuzi bannaabwe be bakikola URA nekwatagana naabo ffe kati wane Mukono twakola ekyo ekibiina Mukono ye maama twagala kulaba nga tuyambako abantu baffe bye batya mawoofiisi ate osanga we bajja mu ofiisi wali ewange tebabitya nze URA mpe buwi mpapula nti bw'oba tokola ojjuza lumu bw'oba ogamba nti omusolo mungi nnyo ojjuza lumu fetuyambengako abasuubuzi baffe ozijjuza baleme kweteeka mu miguwa mumanyi abantu abamu nti baagala nakwetta lwa misolo nti omuntu n'atuuka ekiseera ng'alaba akomye nga takyalina kyakukola nze nkubulidde omuntu ali ku levo ya bulamuzi mulamba n'atuukirira nanga nze ennyumba yange ngivuddeko oba URA egitwale kubanga bansabye obukadde 2,300 buli mwezi sizirina kiringa ekigamba nti ennyumba yafuuka yaabwe so oba kituuka ku muntu ow'eddaala bwerityo aliteebereza omukazi omunaku eyazimbawo amayumba ge oba nnamwandu bbaawe yali afa n'amulekera amayumba nti aweerere abaana kati we bimusobera agwa mu buzibu bw'amaanyi so kyetuvudde tugamba nti eno eriyo berosi eriyo local authorities eriyo ebibiina ebyobwannakyewa eriyo association z'abasuubuzi empapula zino revenue ezisembezenga awo abantu basobole okweripotinga n'okwekubira enduulu nga balina abantu ababawuliza si mawoofiisi eri agabamwogera luzungu zi tax holiday ebikwata ku ngeri gye batudde tubatwalamu era tubagambe ntubanyonyola nti nno nga incentives gavumenti yaleeta etteeka nga 3 Juuni mwaka guno etteeka eryo lyagamba nti nno buli alina emisolo nga kuliko principal interest ne penalty yandibanga wasasula principal before 30 December guno omwaka penalty ne interest aba asonyibwa era abasuubuzi tubagambye nti nno woba oyina emisolo kwegamba for example if it's to 10 million nga interest ne penalty million 2 wosasula million 8 kati nga 30 December tenatuuka tuba tukuwadde incentive okulaba nti tukusonyiwa million 2 eyo kati n'ekintu gavumenti akireeta okulaba nti abantu badde nnyo okusasula ekendeerako so kati tu encouraginze abasuubuzi okulaba nti no bwe yalina principal nga kuliko interest ne penalty sasula kati munaku 5 zisigadde omwaka tegunaggwa basasule balabe nti nno basonyiwa ekyo gavumenti ekireese ate tekijja bulijjo kyasemba okujja nga ndowooza 2020 kati era gavumenti aleese opportunity mu 2023 naye ekirala kyetwogeddeko kino oluusi staff ba URA abantu bwe bajja ku ofiisi zaffe tebabatwala bulungi netubagamba nti ffe ng'ekitongole tuli professional mulimu gwaffe okusaavinga bannayuganda kubanga eno nsi yammwe kati omuntu walaba nti nno atuuse ku ofiisi yaffe oba muba mukubidde essimu nga treatment si nnungi tubawadde ennamba eziraga nti gye balina okuba okulaba nti no babasaavinga ate ne ofiisi zaffe tulina ofiisi ezibuli wantu mu Uganda Mukono tulina ofiisi tulina station head abo bonna omulimu gwabwe okulaba nti nno ensonga z'abataxpayer baziwuliriza era bazisolvinga n'ekirala omusomo okubadde ku obligations za taxpayer obligations kitegeeza nti no naawe nga taxpayer olina obuvunaanyizibwa olina okuregisteringa olina okufayiringa kitegeeza nti no wobeera nga oregisterinze naffe nga taxpayer buli mwezi olina otugamba bizinesi yo weetambudde then tulabe oba omusolo ogulina okusasulwa oba tegulina kusasulwa then twogedde ku ekintu ky'okusasula emisolo netulaga abantu nti no waliwo kyetuyita threshold waliwo level gy'otuuka nga tolina sasula musolo for example webeera pay as you earn omuntu wenfunayo eri 235,000 and below
you don't have to pay income tax. Kati government naye ekyo yakirowoozamu n'agamba nti no waliwo abantu enfuna nga si nnungi mwenna mwenna tegulina sasula n'ekirala tino omusolo on income buli musolo profit ate woba okola bizinesi ngo sente ogikozesa mu masannyalaze okozesa sente mu ebintu nga cleaning services okozesa sente ku mazzi ezo expenses government eraba nti noki ogijjako naye obligation gy'olina yekulaba nti nno naawe otuwa information ekwata ku business yo so otuweeyo information gyetukozesa okukola ki calculatinga expenses ya business yo ne chargeable income ya business yo era tukoze twogedde ku rental income ekwatibwa ku individuals omuntu ng'omu ne rental income ku company ku individuals ebeera 12% ku company ebeera 30% naye era ng'oggyeko ki oggyeko sente z'okozesa zezikola ki zetuyita expenses ku individuals oba olina expenses nga ziri 2.82 million those expenses oziggyako n'ogenda n'ocalculate nga ka 12% kuki ku sente z'oba osigazza so twogedde ku bintu bingi naye ku byonna okulaba nti nno abantu tubataagazizza ebintu ebikwata ku musolo okulaba nti nno tubasaavinga bulungi era okulaba nti nno ensi yaffe Uganda etambula bulungi twagambye nti nno tin number kitegeeza tax identification number etuyamba tutya ng'abannayuganda tax identification number ye namba etuyamba okulaba nti nno ekikukwatako ku bintu bya bizinesi ku bintu byo-owninga ng'emmotoka awo nga ettaka tukozesa namba eyo okukola ki okulaba nti nno tutrackinga ebyo ebintu kati tax identification number first of all yabwereere naye kati okufunako sente nga bakukyajinga sente kiba nti oluusi obanga waliwo kyokoze ki for example olina emmotoka and emmotoka eyo ekola bizinesi and emmotoka eyo o-earninga income kati bwekiba bwekityo ng'o-earninga income sente zijja naye era tutaddeko emphasis nti nno omuntu waaba tafuna income talina kusasula sente mu misolo tulina kyetuyita nil returns oba oli muloosi tolina kusasula misolo ofilinga kyebayita nil returns ekikukwatako buli mwezi ku bintu by'emisolo netwogera ku kikwata ku tin number oluusi oyinza okudeactivatinga tin eyo oba toli mu Uganda oba tugideactivatinga naye bwoimportinga emmotoka era ojja kubanga weetaaga tin awo netuddamu netukuregistaringa so sigamba nti buli muntu alina tin alina okusasula emisolo waliwo bangi abalina tin ate nga tebasasula kubanga tebalina nfuna kubanga tebalina kyebeetaaga era netugamba nti nno oluusi nga bizinesi mwetaaga contract mu gavumenti kati gavumenti tusobola kukuwa contract nga tolina tin namba kati netuba encouraging nti mubeere ne tin namba mu registeringe tujja kukola ki oluusi obeera weetaaga tax clearance certificate nga tonafuna contract mu local government kati oba tolina tin gavumenti eba tegenda kukola naawe era abantu netubagamba nti register for tins kubanga kijja kuyamba kituyamba naye nammwe kibayamba so abantu netuba encouraginga twayogedde ku memorandum of understanding gyetwagala okuyingiramu between URA ne Traders Association ya Mukono ne community based organizations memorandum of understanding eno eyenkolagana between URA ne bizinesi oba n'abantu abazza awamu okulaba nti nno ensonga ezikwata ku basuubuzi ensonga ezikwata ku bannamukono tukola ki tuziwuliriza ne tusolvinga ne tukola wamu okulaba nti nno buli kye mwetaaga okumanya ku misolo tubawa ansa okulaba nti nno bwe muba muli educated tumanyi nti nno mujja kuba kusasula emisolo